We are journalists. You left that side for what? You are supposed to be there. You come here for what? You come for what? No, nayajiroza kone ate yemugero abadde ku front wali eri omuhoteli nekwese mu hoteli ne bakusinga nayo Aho bada wekwese mu hoteli eri munda buli sawa bulungi mu hoteli je bansaze goza we don't have guns we want journalists ngani na press munageza kunsika ko press jacket benji gun but you don't have guns bagzenga bawonise bikono nga bakute solid wire we don't have guns abe mundu basigade mu muryango kataba solido be bayingide mu hoteli mu counter je bansese na yoko fulume ebwera Chiwe uliro tamata Kiriki ndi wano ku kliniki ya Vundi screen eno kliniki wali amafuta ganena gala zambuka bajukubye ne bajasi wane mukono abana bambale ebya bbulu ebankubye omulala abadde akutte omuggo omunene abadde muleeya oyankubye omuyini ku mutwe wano nga bankubye wano ku mutwe gibadde emisinde gy'amaanyi naye baganda baffe Eric Mugerwa Franklin bayisiddwa nnyo bubi nnyo ffe abamu tusimatuse kubanga tubadde mu kudduka ebyo obutambi bonna tubulina abakulu bano badde ba poliisi weewaawo n'aba UPDF oba oliawo bo batasobodde kubanga abeeyisa mu nkola efaanana bwetyo naye ng'emisinde gibadde gy'amaanyi so nga tubadde ku mulimu gwaffe okugezaako kubanga tufuna information ebadde tegeeddwa nti ku poliisi waliwo ebitatambula bulungi mbadde ne muna NRM Andrew Senyonga okulaba nti bamukubye emiggo emizibu era ng'ali mu ddwaliro oba oliawo poliisi tusaba take action mukole ekyo mulina okukola naffe bannamawulire mutulekere omulimu gwe tulina okuba nga tukola mukole gwammwe kubanga tubeeyanjulidde tubalaze ebitukwatako nekyetukola nammwe mukimanyi mukole ogwammwe nga naffe mutuwa kyetulina okuba nga tukola kakasizza omusajja yayogera ekigambo n'agamba nti wano we tulaga tugenda kufa ebyaddala wano we tulaga tugenda kufa era njagala kulabula bannamawulire twebereremu bano abasajja balabika balina ebigendererwa ebirala eri bannamawulire kubanga omuntu bw'aba ali ku mulimu gwe ng'ate kyokoze kibadde kituufu lwaki omukuba emiggo kuba n'ebifaananyi ebimu ebibadde byagala okunkubya byakukwata Andrew Senyonga mu ddwaliro gye babadde bamutwala nga yenna yebayeeba gyezimu ku nsonga so wano we tulaga olaba wano ku just ku kamyufu bumyufu kati ate wali akabangi so musajja kyeyayogera nti wano we tulaga tugenda kufa kirabika tugenda kufa
n'abapoliisi abalala 2 kati bwe bankutte ne baŋŋamba yiwa ebifaananyi ne mbagamba sijja yiwa bifaananyi n'aŋŋamba lwaki otukutte ebifaananyi ne mbagamba kati bwe mbanga byenkutte si bikyamu lwaki mu ndagiro biyiwa kati omusirikale omu kwe kuddamu okukategeera n'agamba kale tetwagala biyiwa naye tubadde twagala kulaba biki byokutte ne mbagamba byenkutte temuli bindinaako buvunaanyizibwa kubanga nkutte byange mbadde ku mulimu gwange ne mbagamba mutukubye ebifaananyi kakati era Eric wamubuuliza bwe bibanga ebifaananyi byakutte tebirina buzibu boda wewe boda kuja soko ja boda right jambo soko ja boda jambo kwa mzee Kusina boda kusina anganyaje wale kutilimete soka 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 tujimetele soka tiri wano banaye batukubira balawubeeni mwafaanana daba MP omulamba wafaanana bannaye tugazi obanga okusinziira kuffe era ebyayo netubifuna era netujjamu kino wammanga nti Mugabe Robert alina 23 Omoding Robert 47 Senyonga Andrew alina 10 alina 175 Nabatanzi Daisy Sonko alina 22,429 so n'olwensonga eyo katumalirize ebyaffe ebitekinike eggoma with the security biki byonna tubifune then tubawe ebyenkomeredde olunaku lw'enkya Nakavuma great please forward to me kulabe kitegeeza gwe nange naffe tetulina mirembe era tetulina security olw'okuba abadde n'abantu bangi nnyo abasukka 10 nange era ndi mu bweraliikirivu wano nno wenkubira security yaffe eya Uganda naddala wano ewange nze Daisy Sala Sonko Nabatanzi era nga nvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament Mukono Municipality olunaku lwaleero enkuyanja y'abantu yannonze naye bwe bituuse mu kulangirira nze wange we nateeseteese ebintu byange byonna we byatuukidde nataalinze bulungi nnyo era nga ndi muwanguzi naye waliwo abamu ku babadde bavuganya nange omwami omu n'alaba nga muleebeesezza nnyo mu Central Division nga muwangulidde waggulu n'akola olukwesukwesu n'olukujjukujju okwagala okukyusa figures ze yakyusirizza mu Goma
era wenjogerera wano omuntu oyo gwe yakolaganye naye atwala ebbendobendo lya Goma we Electoral Commission yaffe ya NRM akwatibwa olwafojjala eyo gye bakoze nga baagala okuwuddisa abantu n'okubalimba nti be bawangudde ng'ate tebalina figures. Na bwe kityo bwe kibadde bwe kityo okukwata omwami oyo kubanga teyeeganye nako akyogedde nti bamusenzesenze ne bamuwa ne ssente okusobola okukyusa figures ezo balangirire omuntu atali mutuufu. Era oyo omwami era wenjogerera wano afunye obuvune bw'oli awo ate ne poliisi naye badde yitaasa. Kubanga omuntu aba mukutte linda enkya mugende oba mumweyimirire naye ate tugenda kulumba poliisi kiro so nkivumirira ekibaddewo kubanga oli abadde n'ensobi ze yakoze ng'ate poliisi eteekwa okumuvunaana. So n'olwekyo nsaba busabi buli awulira alina ekibadde kimunyiizizza oba akoseddwa oluusi nga NRM bwewooma abantu bangi abayaayaana era bangi abafaayo ku ekyo naye mu byonna akalulu kawedde ate katambudde mutambula lwekyo ekibaddewo. Era tubadde tugenda mu meeting kati ne security ba commanders ba securities okubuuza ekibaddewo n'ani akikoze era tugenda kigoberera naye bannamawulire mbetondera kulwa NRM nga ssentebe wa NRM mukono nti omuntu yenna akikoze mu bukyamu mutusonyiwe naye tugenda kukitereeza era n'akikoze tugenda kufaayo nnyo okulaba nga akisasulira. Eka okulumba awali emundu kimenya mateeka era tugenda bateeka mu kooti okwesimbawo tekikuleetera ate kulumba n'abavubuka kujjayo mundu zaffe. Abavubuka abaze ku poliisi babadde ne intention ya kujjayo mundu zaffe n'abasirikale babadde bali mu kwerwanako n'abasirikale babadde bageza kwedefendinga kubanga singa batugambye nti tuleeta petition naye bagabe balina suspect ali munda tuzze mujjayo teri muntu wa bulijja ajjayo muntu mu custody. Bw'oba oyagala bondi gavumenti egikuwa waliwo process y'okuta omuntu ali mu custody tuve eno nti omunonyeeyo baffe abamu bafunye ekizibu ng'ate balina ebibanyonnyolako ne challenge yakibaddemu candidate yayalumbye poliisi n'abavubuka 100 kakati abapoliisi tebayawudde kubanga bo bazze buzi group kati ane bannamule bajjidde mu kavalinga era njagala betondera bakama bange era tekigenda kuddamu wane mukono okulwanagana ne bannamule tekigenda kuddamu. Waliwo wamawule gwe alabiddwako ng'agobebwa nga yambadde omusirikale amugobye endagidde bamukwata ntegedde nti waliwo munnamule gwe bagobe paka mu kawunta era omusirikale amukute wa FFU naye tugenda mukwata ekyabamawulire tubetondedde era n'omusirikale waffe agenda sula mu ndo olwaleero. Abalumbye poliisi Katonda wange 497 the percentage is 0.25%. I hereby declare Yanakavuma with Bakuri as a duly elected MP from Kono District, having secured the highest number of votes. Signed by me, 1711. Wagwe mirundi 7 naye agwa n'ayimukawo bw'ogwa ate omala n'ositukawo naye kano kyenkana tekabadde kalulu kubanga bannamukono babadde bakimanyi kati obugumiikiriza era agumiikiriza yamala n'atuuka watuufu kyokka bannamukono bo bamaze okukitegeera n'okukikkiriza byenzize mbagamba byennyininyini bye tutuuseeko olwaleero kati tunyweze tutereeze tujja tuwangula ne kali akaddako kubanga si kyangu okuyita mu kamyufu kano akafa aka NRM ku competition eri waggulu ennyo ey'ekitalo naye n'oyitawo nga tovuganyiziddwa. Ekyamazima ba opponenti bonna be nali nabo bakitunuulira ne bakkiriza ne bagamba okusinziira ku busobozi bw'endaze
ku ground na buli kimu kye tubadde tukoze amazima nali nsaana okulaba nga ntwala tiketi ya NRM. Abantu bangambye enkomewo ne bampa obululu bwabwe era obadde bagala 0-0 muziwulidde kati kitegeeza ndi ready okusingako buli tandikiddewo paka Januari siwummudde zirayo mu kalulu nkyali bagambye weevu tebabimanyi weevu bagirabye kati nze gambakole naye neebaza abamvuganyizza era mbasaba bampagire kuba balebe kyebasobola okubawa kana akalulu kabadde kalungi kubanga abalonze balonze ne mulaba tewali bonawo obugatta tebukola 2% by'omukwafunye